بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة الممتحنة السورة رموك جزسة الله سبحانه وتعالى مسورين أتقام بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وبانجم وبكرزا لا تتخذوا عدوي تمفورانغا أمرابي وانجي وعدوكم سنغاتنا مرابي وامي omulabe wange n'omulabe wammwe temubafuulanga awliya abanfanfe bammwe tulquuna ilayhim bilmawadda ne mubeeranga musobola okuteeka gye bali ekiraga nti ba mukwano nnyo nammwe temukolanga embeera yonna ebalaga nti mubaweereza ebibalaga nti balina omukwano ogwannamaddala ogw'omunda wakati wammwe ne wakati waabwe. wakad kafaru bima jaakum min alhaqi songa bawakanya dda era tebakkiriziganya dda n'ebyo ebyabatuukako ng'ate ge mazima agannamaddala. yukhrijuna arrasula be baabagoba omubaka wammwe ne bamujja mu nsi mwe yazaalibwa ey'e Makka n'awaŋŋanguka n'agenda e Madiina. wa iyaakum nammwe kennyini be baabagoba mu mayumba gammwe n'ebyobugagga byammwe ne muva e Makka ne mugenda e Madiina ng'ekibalangibwa kyeki an tu'minu billahi rabbikum olw'okuba mwakkiriza Allah okuba omulezi wammwe. in kuntum kharajtum jihadan fi sabili bwe mubeeranga ddala mu butuufu mwafuluma Makka ne mugenda Madiina ng'ekyabafulumya kukabasanira mu kkubo lyange mbasiime. wabtigaa mardaati nga munoonya okusiimibwa kwange gye muli. tusirruuna ilayhim bilmawaddati muddangayo okubeera ng'abantu abo mukola omukwano ogw'enkukutu gye bali. wa ana a'lam bima akhfaytum mukimanyi nti nze mmanyi bulungi byonna bye mukola mu nkukutu. buli kyonna kye muba mukoze mu nkukutu mba nkimanyi bulungi. wama a'lantum n'ekyo kye muba mukoze mu lwatu kye mukola mu nkukutu nkimanyi bulungi ng'ekimba kikoleddwa mu lwatu. wama yafaluhu minkum omuntu yenna alikikola mu mmwe n'akukusa omukwano wakati wammwe abakkiriza n'alaga omukwano wakati wammwe ne wakati waabo abalabe baffe n'abeera ng'alinamu omukwano munda ogw'enkukutu fakad dalla sawa assabiira aliba abuze ekkubo ettuufu ng'alivuddeko. aya eyo okukka yalina ensonga sababu nuzule yagisisa nga yakka ku musajja ayitibwa Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Bani Balta'a omusajja yayitibwanga Hatib bun Abi Balta'a. omusajja oyo yali musenguse nga yasenguka ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne bagenda e Madiina. era ku lutalo lw'e Badiri yali omu ku baalulwana yazirwanako e Badiri. naye omusajja oyo yali tannaba kusenguka, ye teyali mu Quraishi, naye ng'alina omukago gwe yatta n'Abakuraishi nga tebannasenguka bakyali e Makka. n'abeera nga omukago ogwo ogwanfanfe gwenzenze gwe wessiri gw'oliwo okumanga abantu bange nga siriiwo, ndikuuma ababo nga toliiwo, ndyagaliza abantu b'ekirungi nga naawe bw'otyo ku sayidi yange. kakati omusajja oyo bw'amala okusenguka, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ategeka okuzinda abantu b'e Makka mu nkukutu abagweko nga tebategedde. Hatib ibn Abi Balta'a
najjukira omukwano ogwo n'endagaano y'omukago, n'awandiika ebbaluwa mu nkukutu n'agiwa omukyala eyali agenda e Makka ng'erimu okulabula ti abantu b'omu Makka Abakuraishi nga nze ow'omukago mbategeeza nti obudde bwonna omubaka ayinza okuyungula ejje ne babagwako nga temwetegese, naye ng'ekiruubirirwa kye kyali kyakutaasa abantu abo Abakuraishi, abantu be basobole okubeera nga Abakuraishi babaprotectinga bulungi, kubanga baali nga yabassa mu mukago gw'Abakuraishi yadde ye teyali Mukuraishi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amawulire ne gamutuukako nga Allah amutegeezezza mu basahaba bo mulimu akukusizza amawulire ng'ayagala okubaguliza ku bakafiiri beetegeke, naye ebbaluwa agiwadde omukyala atambudde. Alabika kati singa oba otumye abasajja abamanyi okuvuga embalaasi obulungi bajja kumusanga mu kifo ekiyitibwa Rawdatu Khakh nga kyesambye ku Madiina mayiro 12. kyeyava ayita Nabbi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib, n'ayita ne Zubair, n'ayita ne Miqdad. Sahaba yali ayitibwa Miqdad ne Zubair ne Ali, ne bavuga ensolo zaabwe bagende basinkana omukyalo oyo. Nabbi n'abagamba muvuge nnyo ensolo mujja kumusanga mu katundu akayitibwa Rawdatu Khakh. Omukyalo oyo bwe mujja okumusanga mumuggyeko ebbaluwa ayolekedde ng'agenda e Makka okubeera nti alabula abantu be twagala oggwako nga tebeetegese. Bwe batyo baagenda ne basinkana omukyala mu kifo ekyo ne bamugamba nti twagala otuwa ebbaluwa gy'oyina. Omukyala n'abagamba siina bbaluwa ya muntu yenna. Ne bamulayirira Allah nti oba okutuwa ebbaluwa oba okukwambula wano ne tukuggyamu engoye, naye atutumye ebbaluwa tetumuyinaamu kubuusabuusa, oteekwa okuba ng'ogiyina. Omukyala yeewogomako wabbali n'asumulula enviiri ze, n'ajja mu bituttwa by'enviiri ebbaluwa mwe yali agitadde. Basahaba ne baddayo n'ebbaluwa eka. Ebbaluwa esomwa mu bantu mu lujjudde, ng'ebbaluwa egamba nti evudde eri Hatib ibn Abi Balta'a nga ngiwandiikidde abantu abakafiiri b'e Makka, mbategeeza nti omubaka obudde bwonna ayingirawo nga temwetegese. Umaru agenda okuwulira ng'ekigambo kimuyitiriddeko. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amusaba. Umaru asaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omusajja nzikiriza muggyeko ensingo olw'obunnanfuusi bw'alaze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amutegeeza nti omusajja oyo muleke, yaliko mu kulwana e Badiri. Abantu b'e Badiri Allah yaboogerako mu ngeri ey'enjawulo, n'abagamba mukole bye mukola. Allah subhanahu wa ta'ala yabateekako eriiso lye ery'ekisa, nabeera nga abasonyiye bingi. Omusajja oyo bamubuuza lwaki wakoze ekigambo ekyo, n'agamba munnange nga bw'omanyi saakikoze lwa bunnanfuusi, naye waffe abantu bange nze siri Mukuraishi, naye nga nali neeteeka mu mukago n'Abakuraishi. Nayagadde Abakuraishi basobole okukuuma abantu bange, naye nga mmwe alhamdulillah muli Bakuraishi obooli awo muyinza okubeera nga wali baddewo embeera esobola okubeera nga abantu bammwe bawona, naye abantu bange nayagadde bawone ng'Abakuraishi be twatta nabo omukago be babakuumye basobole okubeera nga tebattibwa. Allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula eno ng'erimu okunenya abantu abakusika omukwano ogw'omunda n'abalabe be, n'abategeeza temuteekangawo omukwano ogw'enkukutu ogwa nnamaddala, ne musobola okubaweereza n'obuwandiike obulaga nti mubalumirwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kussa aya eyo osobola okugyebuuza kubamanya abasingawo ne bagigaziiriza olw'enfunda w'obudde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yali annyonnyola ng'atugaana okukuta n'emikwano egyo egitayagala ddiini yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti abantu abo bo tebatwagala yadde nga ffe tunaabalaga okwagala. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
yaskafukum singa abantu abo bemwagala okutaasa bamala ne babeera nga babazinduukiriza ne babeerako we babasanze yakunu lakum a'daan bajja kubeera baaduuyi bammwe bennyini abannamaddala singa babagwako ekiyiifuyiifu nga nammwe temwetegese abantu abo balina okubalaga obwaduuyi obusembayo nammwe ne mukakasiza ddala nti abantu bano si bantu baffe wayabusutu ilaikum aidiyahum bagolola gye muli emikono gyabwe nga babatuusaako okubatta nga babatuusaako ebisago bo tebalina kisa gye muli singa kaccansi bakafuna ne bamala babagwako ekiyiifuyiifu balaga obwaduuyi obusembayo emikono gyabwe temuyinza kusumattuka bulabe bwagyo wa alsinatahum bisuu'i mukakase nti n'ennimi zammwe ennimi zaabwe teziyinza kulema butabatuusaako bubi bwazo nga baboogerera ebisongovu nga babavumirira n'eddiini yammwe wawaddu law takfuruun nga beegomba ekiro n'emisana nti singa mukaafuwala ne mubeeranga bo. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم تزيجين كباغا سكر نكر وكياما أرحامكم إزنغان زم زمروان للا ولا أولادكم والدابان بمغارو كتاسا يوم القيامة كل نكر وكمريرو yafsil bainakum Allah agenda kwawula wakati wammwe abakkiriza mubeere mu jjana abatakkiriza bagende mu muliro tewali nsonga lwaki mufa nnyo nabo wallahu bima ta'maluna basir Allah byemukola byonna araba. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الله قام أن تكفد ندى mwabakkiriza mwine ekyokulabirako ekirungi ekya nabbi Ibrahimu alayhi ssalam mwali eyisizza nga bwe yali yeeyisa jjajja w'abakkiriza walladhiina ma'ahu mu kiseera we yabeera ng'alina abo abaali bamukkiririzaamu idh qaalu liqawmihim mujjukire ekiseera lwe baagamba abantu baabwe nga nammwe era kye mwalikoze ne mutalaga kwagala eri bantu batakkiriza ne mubeera nga Ibrahimu n'abo abaali bamukkiriza baagamba batya inna buraa'u minkum mazima ffe twawukanye nammwe. Ibrahimu yagamba abantu b'ekika kye nga tabattidde ku liiso n'abagamba kaati nti twawukanye nammwe wa mimma ta'buduuna min duunillah era twawukanye n'ebyo bye musinze bitali Allah kafarna bikum okuva na leero tuwakanye embeera zammwe tuwakanye ensinza yammwe wabada bainana wa bainakumul adawatu era bumaze okweyoleka kaati wakati waffe ne wakati wammwe bamushirikiina obulabe walbagadaa'u n'obukyayi abadan emirembe n'emirembe. Ebyo bigambo bya Ibrahimu n'abagoberezi nga bali naye abaamugobereranga nga beeyambulula abantu baabwe n'enzikiriza yaabwe ne bagamba oba bulabe tuli tayari oba bukyayi mutukyawe tuli tayari hatta okutuusa mpozi tu'minu billahi wahda nga mumaze okubeera nga mukkiriza Allah omwo ne muva mu kusamira n'okusinza ebyawongo illa okujjako mpozi kye mutatwalanga kyakulabirako eri Ibrahim qawla Ibrahim li abihi
ekigambo kya Ibrahim kiyagamba kitaawe ekyo temukigobereranga. La astaghfiranna laka, ngenda kwegayirira Allah akunsonyiire. Ekyo yakigamba taatawe nga amaze okujeemu okusiramuka, namugamba nja kusigala nga ndajanira Allah akunsonyiire. Wama amliku laka min Allahi min shay, so nga nkikakasa nti siina kyenyinza kukutaasa ku ekyo ekiriba kivudde eri Allah n'akamu. Rabbana alayka tawakkalna, ay Allah waffe kuggwe gwe twesigamidde. Wa ilayka anabna, era gy'oli gye tuddanga tweninya. Wa ilayka almasir, tukakasa bwe tuliva mu bulamu bw'ensi gy'oli gye tugenda okudda. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti mwali badde nga Ibrahim alayhi salaamu yayimirira ku magulu ge n'agamba abantu be. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba abasiraamu ku mulembe gwa nabbi bwe baali badde beeyisa ne batakukutana mukwano wakati waabwe ne wakati w'abalabe baabwe. Ibrahim alayhi salaam yasaba Katonda bwe yali ayavuewa taata we nga baganye okukkiriziganya nga bwe kiri mu surat Maryam bwe twakiraba, n'agamba qala salaamun alayka, yamugamba taata nkusiibudde beera mirembe. Twakiraba nti salaamu eyo bagiyita salaamul mutaraka, salaamu y'obutakkaanya n'ogiwa munno gwe n'okola bibyo naye n'akola bibye. N'amugamba saastaghfiru laka rabbi, ngenda kusigala nga neegayirira Katonda akunsonyiire Katonda wange, innahu kaana bi hafiyan, kubanga Allah bulijjo antunulamu mu kusaba kwange tansuula muguluka. Naye mu surati Tawba nga bwe twakiraba nti Ibrahimu bw'amala okukakasa nti kitaawe alemedde ku bukafiiri byali bitya. Wama kaana istighfaaru Ibrahima li abiihi, tekwali Ibrahima okwegayirira kwe yali asuubiza kitaawe, tekwali okujjako an maw'idatin wa'adaha iya, yali ndagaano ng'agimulaganyisizza nti bw'aliba nga Allah amusaasidde nakkiriza agenda kubeera nga mu ndagaano ze amusaasira, amuteekamu Allah amusaasire mu dduwa ze. Lamma tabayyana lahu, bwe yakyamala okumweyolekera Ibrahimu annahu aduwwun lillah, nti omusajja alemeddeko afuusa aduyi wa Allah, tabarra min, n'ebyo by'okumusabira nabyo n'abikola ki, n'abyeyambulula n'agamba nti mbivuddemu. Ekyo Ibrahim alayhi salaam bw'atyo bwe yali eri kitaawe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayagala naffe abakkiriza tubeere nga bw'obeera omukkiriza beera mukkiriza wannamaddala, obeere nga baganda bo be babakkiriza. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Ibrahimu yagenda mu maaso ng'asaba edduwa, rabbana Katonda waffe la taj'alna fitna, tukusaba oleke tufuula kikemo. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala oleme okutufuula ekikemo, ffe abakukkiriza tuleme okusekererwa, lilladhina kafaru, eri abatakkiriza baleke otusekerera, tufuula abamalako, tufuula abawangula, tufuula abeesiima. Waghfir lana, tukusaba otusonyiwe ebyo biba bitusobyeko. Rabbana innaka anta al-azizu al-hakim, mazima Allah waffe tukakasa nti gwe w'amaanyi atawangulwa, ate ye gwe atakola nsobi mu byonna by'oba okoze. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة, mazima mu bantu abo Ibrahimu n'abaali abagoberezi be mwalina eky'okuyigirako ekirungi, mwalina ekizampa ennungi ekyokulabirako ekirungi, nammwe bwe mwalyeyisizza nga jjajjamu Ibrahimu n'abagoberezi be. Ekyo nno liman kaana yarju Allah, eri buli muntu yalina essuubi nti waliyo okusisinkana Allah amusasule. Wal yawmal akhir, n'abeera nga akkiriza nti eriyo olunaku lw'enkomerero lwe tubajja tubalako byonna bye twakola ku bulamu bw'ensi. Man yatawalla fa inna Allahu al-ghaniyyu al-hamid, omuntu yenna n'abeera nga amateeka ga Allah agasudde muguluka, agatadde mabega wa mugongo gwe, akimanyi nti fa inna Allahu al-ghaniyyu al-hamid, Allah mugagga teyeeguya kitonde kye kyonna.
wabula ekitonde kyekyeguya mukama waakyo Allah alhamidu ate atenderezibwa era yeebazibwa ebitonde bingi. Allah subhanahu wa ta'ala ayina kubeera nga atenderezibwa yeebazibwa mu byonna byatukolera ng'abaddu be. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله بولياو الله رمو أن يجعل بينكم أينزو كفورا ناتيكا wakati wammwe abasiraamu abaliwo olwaleero ku mulembe gwa nabbi tomanya ayinza Allah kibakolera lumu ne kibeera ng'atadde wakati wammwe wa baina alladhina adaitum minhum mawadda ni wakati waabo be mwina nabo okusika omukuwa baaduuyi bammwe abalabi bammwe ayinza okufuula embeera nga lumu wakati wammwe ataddewo mawaddatan omukwano ogwa nnamaddala nga guli ku bukkiriza ne basiramuka ne babeera mikwano gyammwe abannamaddala ng'omukwano ogwo guli wakati wammwe ne wakati waabwe mu ngeri ya bukkiriza. Wallahu qadirun Allah alina obusobozi obukola ebyo. Wallahu ghafurun rahim Allah musonyi era musaasizi. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله تبزيزا كبيرا أنت مكولغانا يا بلجو etali ya mukwano gwa nnamaddala guli ogw'omunda anilladhina lam yuqatilukum fi ddin okubeera nti mukolagana ya bulijjo n'abantu abo abatabalwanyisa ku ddiini yammwe walam yukhrijukum min diyarikum n'abo abatabagobaganya kubajja mu mayumba gammwe ne musenguka okuva e Makka ne mugenda e Madiina abo bo nga tebaabiriimu ebyokubatulugunya n'okubawalaggana okubeera nga bawalaggana nammwe. Allah tabagana kubeera nga mukolagana nabo mu nkolagana y'ebyensi mu nkolagana ey'eteri kumenya mateeka ga Allah. Antabarruhum tabagana kubeera nti mubayisa obulungi mukolagana nabo mu ngeri ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takibagaana. Watukusitu ilayhim n'okulaga obwenkanya gye bali singa wabaddewo ensonga yonna okulaga obwenkanya eri abantu abo Allah takibagaana. Songa ate Allah mujjukire tayagala buli az'amaanyi yadde omuntu musiraamu basi musiraamu ayagala bwenkanya wakati wo ne wakati we. Omuntu yenna atakuwalaggana ku lwa ddiini yo ng'era tabeera nga akolagana n'abo ababeera nga baagala bawalaggana naawe mu ddiini. Allah tagaana kubeera nti okolagana naye. Mu biseera bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bagamba abantu abo abataali nga babatulugunya ku lw'eddiini yammwe era nga tebabagoba mu mayumba gammwe tabagaana kubeera nti mweyisa nabo mweyisa bulungi gye bali ne mubeera nga muli benkanya gye bali. Inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yagala benkanya. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله نيمة مدر الله سيمب السلانغا وغانو كبيران تمكرغانا عن الذين قاتلوكم في الدين نابا ببرواني سكر الدين يموي وأخرجوكم من دياركم نبابا قبا ميومبا غموني ملكا مكا غموني موانغانغو كان مغين مدينة وظاهروا على إخراجكم nebabiranga bayambagana ku kubeeranga babafulumya Makka olidde walinga waabayamba kwaba ababatulugunya mu kifo mu mbeera y'okubeera nti babafulumya Makka mugende babawone. Allah bagaana antawallawhum okubafuula bakwano gwammwe ab'omunda. Waman yatawallahum omuntu alibaganza fa ulaika humu zzalimuuna abo nno be bali az'amaanyi b'amateeka ga Allah. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا وبانهم وبكرزا الله سبحانه وتعالى يقول وبكرزا كيكموك بيايس السورين الممتحنة السورين موكو جزيسا وچالا kubanga abakkiriza bwe baamala okusenguka abasajja ne bava e Makka ne bagenda e Madina walingawo n'abakyala abaabeeranga nga basenguka nga bava e Makka nga bagenda e Madina naye ng'ensenguka erimu ebigendererwa bingi. Omuntu omwe ayinza okusenguka ng'ekimusengudde musajja, ekimusengudde byanfuna, ekimusengudde nga kigendererwa ekitali busiraamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo etteeka n'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abakyala abo ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza idha ja'akumul mu'minatu singa bajjanga gye muli abakkiriza abakyala muhajiratin nga basenguse okuva e Makka ne bajja e Madina gye mwaddukira famtahinuhunna musooke mubawe interview mubagezese mulabe ddala ekibasengudde ki. Allahu a'lam bi imanihinna wadde nga Allah yamanyi obukkiriza bwabwe naye tekigaana mwate kuba interviewinga ne mutegeera ki kye bali. Fa in alimtumuhunna mu'minatin singa biwunzika nga mukitegedde nti mu butuufu abakyala bano ddala bakkiriza kyekibasengudde fala tarji'uhunna temubazzangayo ila alkuffaari mu bakafiiri. Lwaki? la hunna tebali abakyala abo hillun lahum abakkirizibwa okubeera n'abantu abo mu mateeka abatakkiriza wala hum ate tebali abasajja bali abatakkiriza yahilluna lahunna abakkirizibwa mu mateeka okuba n'abakazi bano abakkiriza. Singa abakyala bali badduka ne bava mu batakkiriza ne bajja eno ne mukizuula nti bakkiriza bannamaddala, Allah subhanahu wa ta'ala abaganye okubazzaayo. Wa atuhum ma anfaqu abasajja bali abaddukiddwako bakazi baabwe ne bajja eno ne basenguka baali babasasula nga babawa amahari mu kubawasa. Allah bagambye abasiraamu mumala okukikakasa nti si bakuzzibwayo mubawe abakafiiri bali ma anfaqu amahari gaabwe ge baawaayo nga babawasa. Wala junaha alaikum temwina musango gwonna mmwe abasiraamu antankihuhunna okubawasa idha ataitumuhunna ujurahunna singa mba mumaze okubawa amahari gaabwe ge bateekwa okuweebwa nga bawasibwa. Wala tumsiku temugezangako okubeera n'abakyala abo bi'isamil kawafiri nga bakyekutte ku nnono z'obukafiiri bwabwe. Omusajja omusiraamu tokkirizibwa kubeera na mukazi mulokole ng'akyalemedde ku ddiini ye ey'ennono eri gye yazaalibwako bakadde be nga si busiraamu. Was'alu ma anfaqtum musabanga ekyo kye mwawaayo nga muwasa abakazi abo singa badduka ne baddayo mu bukafiiri. Singa omukazi omuwasizza oluvannyuma n'addayo mu bukafiiri, saba ebintu byo bye wawaayo ng'omuwasa ng'amahare. Waliyasalu ma anfaqu nabo bateekeddwa bwe tubeera nga tuwasizza abakazi baabwe abadduse ne bajja eno ewaffe mu busiraamu, nabo balina okusaba ebyo bye baawaayo nga babawasa nabo tubibaddize. Bwe bwenkanya Allah bw'atyo bw'alamula. Dhalikum hukumullah okwo nno gye muli mmwe abasiraamu kwe kulamula kwa Allah. Yahkumu bainakum ng'alamula wakati wammwe, tayagala kusaliriza, tayagala kubeera nga waliwo obukumpanya. Wallahu alimun hakimun, Allah mumanyi nnyo ate takola nsobi. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء singa wabaawo ekintu ekibasubye nga temukifunye min azwajikum nga bakyala bammwe mubadde muwasizza nga bamaze okusiramukako ne batabaddiza mahale gaabwe naye ila alkufaari bazzeyo mu bukafiiri bwabwe eri bazzeyo mu bakafiiri gye baali bavudde. Wali mu Uganda kingi omusajja awasa omukyala nga si musiraamu bwe bamala okukula n'abazadde abaana omukazi n'addayo ewaabwe mu ddiini gye yavaamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abasajja mu Makka betuliko naye nga embeera yaabwe gisika ogijje Makka ogizze ewaffe mu Uganda kubanga bifaanagana. Makka y'obudde obwo yalimu abasiraamu n'abatali basiraamu, ne Uganda y'obuseera bino erimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Sika amateeka gali ag'ebiseera biri ogakuba eno ojja kubeera ng'ofuna okulamula okulungi okutuufu nga Allah bw'ayagala tutambule. Wa in faatakum shay'un singa wabaawo ekintu ekitwaliddwa min azwajikum ila alkuffar kyemutafunye mu bakazi bammwe mubadde nabo ne baddayo mu bakafiiri fa aqabtum ne wabaawo engeri y'olutalo ne mulwana ne mubeera nga muwangudde eminyago ne tubeera nga tugifunye kati agabe eminyago alina okutunuulira fa atu alladhina dhahabat azwajuhum tulina okuwaako nga situnnagaba minyago abasajja bano abaddukwako bakazi baabwe ne babeera nga tebasasuddwa bakazi baabwe nga bazze mu bukafiiri misla ma anfaku ekyo ekiba kyenkanira ddala ekyo kye baawaayo nga bakazi baabwe tebakibawadde ne badduka ne baddayo ki mu bukafiiri ntuleka tugaba eminyago. wattaqullaha mutya Allah alladhi oyo antum bihi mu'minun gwe mwasalawo okubeera nti mumukkiririzaamu era nga gwe mukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti tulina okumutya. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي وانقب النبي إذا جاءك المؤمنات singa bakujjira nga abakyala abakkiriza nga bavudde eri nga basenguse bazze eno mu busiraamu yubayi'unaka nga bakuweerera mu maaso go kubanga nabbi bwe yabanga musajja yamukwatanga mu ngalo ng'awera naye abakyala baaweranga na bigambo nga tabakutte mu ngalo. Singa abakyala babeeranga bazze nga basenguse mu bukafiiri ne basiramuka ne bakuweerera ne boogera ebintu bino ala alla yushrikna billahi shay'an tebakyaddayo kugatta ku Allah kintu kyonna ekyo ne babeera nga bakifulumiza mu kamwa kaabwe ng'owulira. Wala yasriqna ne bakkakasa nti tebakyaddayo kwenyigira mu bubbi. Wala yazniina ne bakkakasa nti tebakyaddayo kwenda. Wala yaqtulna awlaadahunna tebakyaddayo kutta baana baabwe. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nabbi abantu abo ne bawera mu maaso go ng'owulira. Wala ya'tiina bibuhtaanin tebakyaddayo kuleeta mawulire gatali matuufu. Yaftarinahu nga bagafferawo bagateekateekawo bagapaatiikawo baina aidihinna wa arjulihinna wakati w'emikono gyabwe n'amagulu gaabwe. Ekyo kitegeeza ki? Omukyala takyaddayo kusiba musajja lubuto nti nduyina nga siruyina kubanga olubuto lwe lubeera wakati w'amagulu n'emikono. Ne bakakasa nti tebakyaddayo kufera babba baabwe nti balina embuto nga ddala mu butuufu tebazirina. Omukyala ayinza okugamba bba nti nina olubuto naye nga ddala mu butuufu taluyina. Tutera okubiraba ensangi nnyingi n'agenda n'abba omwana mu ddwaliro oba n'abantu abalala mu ngeri zaabwe ez'ebika eby'enjawulo ne babeera nga bafera. Allah agamba nabbi we nti singa abakyala balibeera bamaze okuwera mu maaso go nti tebakyaddayo kufera bantu
kwebyo ebiri wakati w'amagulu gaabwe n'emikono gyabwe nga zembuto nti bakyaddayo kubeera nga balimbalimba ngeri y'okusiba babba baabwe ebikookolo nti balina embuto nga tebalina. wala ya'sinaka fi ma'rufin, ne bakakasa nti bagenda kujeemera mu kintu kyonna ekirungi ky'oliba obalagidde okukola. fabayi'uhunna, kkiriza okuwera kwabwe. wastaghfir lahunna Allah, basabire Allah abeere nga abasonyiwa ebyo ebyakolebwa mu butamanya n'ebyo byonna bye bakola mu kuseerera. inna Allaha ghafurur rahim, Allah musonyi era musaasizi. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا أبانهم وابكرزا لا تتولوا تمغانزانغا قوما آبانتو غضب الله عليهم الله بيتيككو بالسنغوي وبسيري ببالي أبا يهودي المغضوب عليهم الله بيتيككو بالسنغوي يجانغا وكل ملا نبا بيرما أبا بفدي مبزي أبا بفدي نكوبي أبا بفدي yajjanga bateekako ebikolimu abantu abo temubafulanga mikwano gyammwe kuba baliko ekikolimu kya Allah. kadi yaisu min al akhira, abantu abo abayahudi bakutuka dda ku akhira tebalinayo essuubi. kama yaisa al kuffar min ashabi al kuburi, nga bwe bakutuka n'essuubi ly'okuyingira ejjana abo abayingira edda entaana nga bakafiiri.